waliwo ababanja twekubira dde enduulu ku kondakiti y'omukyalo oyo nga tugamba teriiyo sente atwala nnyingi kakati hiyawiya. Kwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiidde olwazza n'okusomoozebwa okulala asaba otuuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza. Mu Uganda embeera gye tulimu okusingira ddala ya byabufuzi naye ebyobufuzi ebiri mu gavumenti si eby'abaana ba opposition. Nina General Bijirwa Moses tuli ku mikutu ebiri, tuli ku MS Media, tuli ku General Bijirwa Moses. Jagala General Bijirwa akubuuze tutandike okwogera ebigambo sebo tukwaniriza sooka obuze ku bantu. Abalabi baffe n'abagoberezi baffe nikutujja kuffe gino gwa MS ne General Bijirwa mwebale nnyo mwebale ddala tusiima viewership yammwe siima commentary n'okulayikinga kiraga nti byetwogera bikola sense. Wano mu Uganda ebyobufuzi speed nnenemu ng'ekisanja kitandika era kitandikidde mu giya ne giya nnene era atali binywera tajja sobola afuluma ne giya nga nnene nga ne tabana banalonda ba minister ebyobufuzi bwe bibeera ate asiba buguwa bwangatto ofuluma wano ofuluma sebo nga tewekutte bulungi si wangu nze ndaba envuga gye batuvugamu. So ekyomukisa omulungi Mukama Katonda akyatuwadde obulamu ebintu bingi ebikyakyuka bintu bingi ebikyakyuka ate ebintu bingi ebikyajja nga bipya n'okuyiga ebyobufuzi kukyagenda mu maaso zino zonna political lesson zino eziriwo kati. Ekisooka theory ya no permanent friend, no permanent ally, but only interest the permanent. Okay? Kiyigira wano. Kati wotakiyigira wano oba olikiyiga ddi. Whether you were a younger politician nga wakabiyingira oba wibaddemu nga tonayiga oli mutimbi wa bipande oba oli futu soja, you know, this is a political lesson. Wake up and understand what politics is. Wetuli wano. So mu mbeera eyo mbagaliza shenungi naye nga kitalo nye ky'abannaffe abatugenzeeko ne bannaffe bali ku bitanda ab'enjawulo ne mmwe abafunye amakulu ag'enjawulo namwe tujaganya wamu nammwe. Yes. Jeno Bijirwa ebisembyeyo kuva ewa Speaker of Parliament abadde Speaker of Parliament ye-11 biraga nti President Museveni yayongedde okulagira ab'ebyokwerinda okwongera okufuukuuza okusobola okufuna obujulizi obumumala aga nti kiri ekyakolebwa mu kusooka searches ezakolebwa tezimala mwongere okukola searches endala ebyo agenda obyogera okwosa olunaku olw'enkya kuba enkya Saturday okwosa olunaku olw'enkya NRM erina kokasi nsonga y'obwa Speaker. Kino kyakufuukuuza Speaker Anita Among obutajjayo omutwe naddala obutabamu naka influence konna ku kalulu akajja okubeerawo ku Monday naddala ku nsonga y'obwa Speaker kubanga search ezasooka ziraga nti President Museveni tezamumala n'alagira bongere okukola search ez'endala. Kakati mu byobufuzi kyembiizeeko naddala ebya General Museveni alwana n'omuntu okusinziira ku level ye amaanyi ge ebyokulwanyisa byajjayo. General Museveni waba agenda kulwana ne Joseph Kony capacity gya applyinga ndala waba agenda kulwana ne ADF capacity gya applyinga nayo ki ndala naye eyo yefaananyirizaako neya Joseph Kony. Kati bwakomawo wano mu domestic home affairs engeri gyalwanagana n'omuntu yenna aba imagines ng'ayagala entebe ye kuba ne bali bajagala besoose okumentioning those fighting groups nabo baba baagala ntebe kati eyakozesa military approach kati wano mu civil politics waba anaalwanagana n'omuntu era asitula amaanyi okusinziira ku maanyi g'oyo gwakola ki gwalumba.
kati gemaanyi ago. Kati oba oyagala okumanya capacity General Museveni mwabadde alabira Anita Among olina kulabira ku ngeri gyakola ki gyamulwanyisizaamu. Kitegeeza Anita abadde ayina ekyama ekikusike ekyebyobufuzi kyakukuta nakyo mu lukujjukujju. Batugamba General Muhoozi yalwa ne mukwesi eno gavumenti yajjajja nti alwanyisa nguzi. Eno gavumenti yajjajja embuzi z'enguzi sooka ozireke, eyo nayo nja kutuukayo. Kakati tuli ku real issues ennyini eziriwo, ensonga zennyini eziriwo. Kati nze nkuwa ekifaananyi ekiri emabega w'olutimbe, then nenkuleta n'ekyolutimbe ne tutambula. Kakati Anita Among nga sinaba kumwogerako. General Museveni nze mu ndaba eyange eby'okumuggyako byeyongeddemu ki? Byeyongeddemu obujogoli. Eby'okumuggyako kuva mu buyinza byeyongeddemu obujogoli bungi, era mu bumpimpi Katonda yabimanyi. So biwanvuye kubanga olaba abuuka n'Anita Among naye nga Anita Among ekituufu abadde ajeetaaga entebe. Okugambye okusinziira nti ku response ya jjajja, because your response si ya corruption yokka, si buli bwanguzi. Eyo response eri political. Abadde alina kyazimba ekyenjawulo. Kakati ebyokuvaako bya jjajja kati tubirekedde Katonda. Era tebaba wakulimba nti amanyi jjajja agenda atya, agenda ddi, era ani amutwala. Ebyo byawanvuye. Olaba abuuka n'Anita Among. Anita Among fena yali atusinze okuzannya. Abadde alina kyazimba. Nagaka ngende nzannyire munda. Abadde azannyira munda. Nenfule royo kada. Ndi mukazi tajja kunfaako n'azimba. Kubanga jjukira Anita Among yawangula ekifo ky'obwa vice chairperson obwa NRM. Omanyi abalonda? Baseek. Si Baseek. National Delegates Conference. Yeronda. Omanyi ababeerayo? Bakigongo. Bakigongo beno waggulu. Bakyamani bazi division amagombolola. Eri wansi. Bakyamani ba district. Bameya structure za wansi ez'NRM bebabeerayo ze zamulonda overwhelmingly 90%. Eza wansi. Kati ekyo kicommunicatinga ki eri General Museveni nti onayingidde structure zange. Azinamu eddoboozi. Afunamu ati obuwagizi obwo. Okitegedde? Kakati katugambe nti yababribinga, yabawa ssente. Omanyi kye kitegeeza buli delegate avudde buli mugombolola n'afuna ku ssente oba ofulumiza mmeka. Okitegedde? Kitegeeza oli binywera ebya pawo biriyo. Okitegedde? Nga kati teyakoma ku ekyo n'ayingira jjukira yabadde sipiika. Okubeera sipiika yalondebwa era ebitundu 9. Ebitundu nga 7 ku buli 100 mu kubeera sipiika. Ebitundu nga 7 nga bwe yali avugayo naye w'amaanyi Kadaga. Teyavuganya ne Kadaga. Mukali akabona. Oba ogamba kana akaseeka kakagwa. Wama luli Kadaga yavuganya n'olanya. Kadaga yavuganya n'olanya. Yayitawo unopposed. Yavuganya ne bano bakazanyiikirizise mu jjubi kibiki. Bakazanyiikirize. Oba Asumani basalwa ndowooza naye yalimu. Asumani yalimu. Obulu opposition nabo tebabuweza. Okitegedde? Kakati jjajja amubala nti with that financial capacity, with that influence within the system, asobola okufuuka ekintu. Ali unpredictable. Kubanga omuntu yenna yeefuula mukwano gwe nnyo. Ali royo gy'oli mu byobufuzi. Nga yawese ekkoota toyinza kukkiriza. Toyinza kukkiriza. Kakati ebyo byonna tubirabye kati mu ngeri jjajja gyamwanukudde.
kati kitegeeza nti Anita Mungi bwava mu FDC ye yasooka n'asoma jjajja n'agamba ono omusajja singa tomusembera oyinza butakwata ki oyinza butakikwata so mune abasinga yatusinga okubala Anita n'asembera wali ku Lusaniya yasembera ku Lusaniya ne lumwaniriza Olusaniya ebifi bingi n'abizza ewuwe era abadde agaziye ng'agabirako n'abalala kati ekyo jjajja ng'alina okukisitoopinga kuba jjajja ye entebe y'obwa pulezidenti yafuuka yiye wano mu Uganda ng'okuginyeenya bwoti musango oba onyeenya ntebe ye okunyenyemeza musango era kakati gwaliko so ali mukugwa kunyeenya yabadde tayinza kuwona kakati ekyo nga that is the political side of it. Now on the corrupt side of the scenario, the whole scenario, ndi musanyufu nti ebintu bye twawandika mu 2021 bimaze ne biteekebwa mu nkola okitegedde era njagala okutegeeza njagala okutwala omukisa guno okutegeeza nti fayiro yaffe gye twateekayo mu 2021 ebitongole byonna information yaffe eri mu kubayamba nnyo mu investigation ze baliko ng'etwabasaba ekiwandiiko ekyabayooza era wenyigiramu wali wamu titusobola kuwandika petition yaffe mu 2021 mwe ne mu actinga mu 2026. That is wrong. Baza okuba nga badde bakyakola investigations tebamalaga papira kintu kinene nene okucommunicate nga bali communicating n'ekyo omukisa omulungi bwino tafa bwino waali bwino tafa era kyenakoze kwekwata petition yaffe nenzirayo wa IGG ne bagikebera mu system nga mweri okumanya omukyalo ono abadde w'amaanyi ya influencing Betty Kamya na closing file without a report. Omukyala Anita Mungi kakati ekyo nze sinaako mutawaana kubanga ekyo ofisi ya IGG yemanyi nze kyemmanyi kiri nti fayiro yaffe gyeri complaint number weeri bulungi kati bo bebamanyi oba bagiggala oba tebagikola ki kati gwe wagenzeyo bagambye batya anti kakati kyekyo kyebandaze nti eri closed naye nze ne mbawandiikira nga njagala disclosure of the recovered money and property because nze nesigama mu section 19 eya Whistleblowers Act egamba nti bwana whistleblower yenna ali entitled okufuna ebitundu 5 ku buli 100 ekiba kisesemezeddwa kwezo sente zibali covered kwegamba okusesema kuno okubeerawo kwoyo alopeddwa okunumba ne 5%. Yes. Kakati okone kujja kweyongerako tweet ya General Muhoozi ya naku 2 emabega ng'agamba nti we have just retrieved some of money zatayogera bungi and properties bino ebintu byonna bye tukwata bigenda kudda mu National Treasury kati nze nga whistleblower tugamba nti nedda sebo you disclose what you have recovered. How much money for proper accountability. Mumufuneko 5% ya tetwagala nyingi 5% kuba kati we ngatagatamu bibakakwata unange byenda bakumawulire emotoka ziringa 6 kuliko benzi 2 yani ganti era nazo zali zangu togamba omukazi otasaba kwa anti bazikutte futugenda kukiba ekikwatiddwa sifu tunonyereza okuziteka ku kimotoka kitegeeza nti zikwatiddwa. That is it. Zikwatiddwa azekizibiti. So kirowoozebwa nti sente ezomuyiwa omusolo zezagula ki emmotoka ezo kakati Rolls Royce ya bilioni 3.5 10% ziba milioni 3.5 5% ziba milioni 17.5 okitegedde eyemu Signals Lexus gye baatutte jjo egule bilioni ye sente 5% milioni 5 Range Rover eriyo obutaala obutini gyagulira mukyala we mwami we
egula akawumbi k'essente 1.2 billion. 5% milioni nkaaga. Land Cruiser 2 zino zimpenkoni za milioni 7. Emu ya milioni 7. Just bakute 2 ze milioni 10 ze bilioni emu milioni 4. Ekigede 5% milioni 7. Ngobera mu sente mpiti. Okitegedde enyumba eyena kasero. Eyena kasero nayo kiteberezebwa nti sente za miwa musolo. Ate kakati kaseba nkwati. Futula ubakyakoze eki bibakute niwe balemedde. Yajigule milioni ezi eza dola 5% mtwa 15. Kitegedde eri enyumba yakanga matiribona eyekigo kiroozebwa nti yali akozesa bilioni 15 okugizimba. Bilioni 15 okuzimba ennyumba y'ekigo. Kubanga erimu bases wansi, erimu banks wansi. Kyovola muzemu element ya security. Bangambe mbunendabirwamu za bulletproof. Ziri bulletproof. Kakati eri wansi atambula mita 5. Are you sure? Mita 5 what? Go down. Nga bali abairani. Eshitunga badazi. Akabonero akalaga nti adda ina byategeke by'amaanyi bingi. Otegedde? Kati eyo kiteberezebwa nti 15 billions zizibadde zakasaasaanyizibwa. Kakati 15 billion ekitono ennyo. Ekitono. Yes. Kakati 15 billion ye 1.5. 15 billion wali 1 billion billion yemune ekitundu 5%. 5%. Zobo ino twalako nga wesobolowa. Yes. Ku billion 10 na mega. Kati awo tunaba bala cash. Kakati tunaba kutuuka ku cash. Ayajiddwa mu banks. Kati twagala owekitiibwa Muhoozi Kainerugaba. Owekitiibwa Magambo. Ewa CID. Owekitiibwa Damulira. Naye ffe abo tetubafuddeeko ffe. Waffe mu mateeka tuba tetubamanyi nnyo. Bino tebiri mu mateeka bibakola. Byamateeka. Oba bakola kivandulo ebyo baneesotingira eyo. Ffe tubanja. Okitegedde? Nze nga whistleblower. Jjukira nakubwa emigo. Nekakati okyanyiga biwundu. Nakati nkyanyiga biwundu. Ebiwandiiko mbirina obusanga mu system ya IGG mweguli. Kakati twagala ba disclosing ebibakakwatawo. Mubere balambulu kufuna baate. Ate baba baleme kufaanana nga gwe bakola ki? Nga gwe bayoola. Kyogamba sente zisobola obbulirawo mpola mpola. Anti kakati etteeka ligamba balina okuzanjulira eggwanga. Nete bangamye bwe etteeka lya poliisi ligamba nti singa mukufuna sente eziri mu bumenyi bw'amateeka awantu wonna muzibalirawo wennyini. Era ne muzanjula nti sente ziri bwe ziri. Naye kati bo baakutenga batikka tebatwala eri babalira eri. Kati kibayi lwaki bakola ekigambo ekyo. Era IGG namuwandiikidde ebbaluwa nnene nnyo nja gikulagako ku Mande. Ngewera oli kuzina ensonga. Ne President ne tumuwa kopi. Naye mwamuwaddeko kopi. Ne CID headquarters. Okitegedde? Kubanga twagala obulambulukufu bukole ki? Bubeerewo. Ate nabo baleme kubeera bayaaye nga gwe bakwata. Ate basoboka tetuoperatingidde ku information y'aba whistleblower. Ffe tulina interview yaffe. These are public matters. Tebaire basobola kidduka ffe twawaaba. Okitegedde? Niba nakola batya tujja kuzuuzumba. So kati muli rodo zuzumba ne bano abakoze operation. Nze nzuzumba na IGG. Ne IGG. Yamanyi kubanga iyi operation nababuuziza ba IGG nga sibalaba ku front ya operation. Ya tulina yaba abaffe mukaaga. So mweri o IGG's office. So twagala ba disclosing kibakakola ki? Kibakabowa kituwe embalirire entuufu. Manye nagulako Land Cruiser. Oba bulibo.
amaziga gente esanyu lya mani kubanga n'ekirala waliwo abafere abalala batandise okuimajinga mu kintu kino befuula ba whistleblower naye ne batamanya nti waliwo fa baasiba ennyama nga bukyali naye mwakirabirawo mu bwino tavunda nze nkubuulira bwino tavunda era enduulu egenda kuvuga wano ekyamazima sente zo nzaagala naye n'abasirikale n'abalabye nga bakoze operation abamu nga bayala nnyo ng'alabira ddala omutitimbe gwa ssente naye nga tannakyakukola ebyo sina kyembimanyiiko ebyo of course allowance waabwe w'amaanyi okusinza ku bali mu kurecoveringa okiwulidde naye nze ebyo saagala kugendayo ffe twagala disclosure banjulire eggwanga nti bannaaye okuva operation we yatandika tukute kino nakino kashi yono kubanga ffe waliwo ababanja twekubira dde enduulu ku kondakiti y'omukyalo oyo nga tugamba teriyo sente atwala nnyingi kakati hiyawiya so saawa yonna ssebo ekintu ekigwamu tujja kugwa mu bintu Mungu ng'asazeewo abantu nga tebapowa ate kati kupowa manze nali manyi okuba kujja ku CMI nga wagamba omukyala kamwenenye kuba badde bamutya abantu andi kakati ya frustratinga buli kintu nabibaga nti mu buli amu ya government judiciary obadde toyina kyo ng'ayina abantu bebanyigamu ng'ayina abalamuzi basekaana nga toyina kyoyinza kukola mu judiciary kyovula baffe batusiba naye mbona emivuyo ejali ebukedi yajukira kali akalu president Museveni yawandikira ebbaluwa n'agasaba mu gy'ekinaana mbwe abasirikale abali mu operation ezo ate yabaleeta ku parliament kituufu abadde alina amaanyi gonna agakola ki era nga street woman bwaba ye musambi abadde musambi wa tabu era ye jjajja namutidde nnyo olaba aneguka n'omuntu bw'atyo mukisooba n'amuteekako eryanyi eryo bannaye jjajja yategeera ebyobufuzi kati ekyo bwe kityo bwe kiri ekyokubiri njagala ekibiina kya National Unity Platform n'ekibiina ne bamemba baakyo okuva ku president ne bamemba baakyo bonna I demand for a public apology baneetondere olwaki era ngenda bawandiikira ekinaba kyetaagisa nja kuwandiikira bwana pulezidenti ow'ekibiina ekyo n'abakungu be baluwa ejja musanga yonna gy'anaabeera natandika olutalo lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi ku Right Honorable Anita Among nga njagala NUP mu kiseera ekyo nali nkyali memba waabwe nga njagala NUP owuninga olutalo olwo lubeere lwayo tutwala achievement eyo ne mileage kati mileage Muhoozi yagikoze ki yagitutte ya buli mwa praising amusajja alwanyisiza nguzi byo ekyo kyenyini kati kyevunaana Kyagulanyi kyakugaana kutekinga lutalo kugaana kutekinga over lutalo tulugaziye tuluteekeko embeera ekigambo kye kigenda wala bate waba details mala by day ate document yiyo baginsabako okiwulidde baginsabako instead navunaanibwa buvunaanibwa ku kitebe okiwulidde poze ne post ye yatadde yagijjayo yali awandiise ng'avumirira okunkwata bamutwalira akatambi k'obulimba n'ajjayo post kali ak'emmotoka ak'emmotoka n'ajjayo post okiwulidde kakati that level of incompetence nze njagala baneetondere tugenda kuvaawo bubi nnyo nawe era nabo bwati bakwetondedde waliwo ekyamaanyi kyoyagala nedda ssebo bino ebintu mulekerawo kubizanyiramu kati Muhoozi atutuuteeko credit ye yalwanyise ate nga nze credit nali njirese mu kibiina as early as 2021 bano ne bagaana okiteekinga okitegedde nakubwa bukubwa bw'ova mu kukubwa ekibiina kyakuyita kikubuze kajojojojo ebibuzo kwey'ensonga ekibiina bebuzaabuza bagufuula omusango kunze ate nti wali osaba ssente omukyala nali nsaba Anita Among ssente kati amazima tegavuddeeyo so kati gwe oyagala bakwetondere nga bagamba batya
okukonya olutalo banetondera okukonya olutalo olwokuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. So webagana okwetonda tujja kuvaawo bubi sebo tujja kuvaawo bubi nze nkubuulidde era ennaku zange 14 nze muwadde zowadde NUP 10 zimala omuntu okwerowooza. Ekigambo ky'okwetonda kya bugunjufu kyo kya bugunjufu niba nebyafuzi nga tebatya oba ntumira muntu oba nsindikira ka message mu inbox oba agamba nti wabeerewo na disclosure nze ekyo nja kikola naye nga nfunye communication okuva eriye nti bazza olutale emabega yazza olutale emabega yes emairo 2 kiringa tunabeera ku front y'olutalo nenfuna aduuyi nga mulina ku target bwe komanda wange nongamba don't shoot laba aduuyi bwatukola ki bwatukuba n'atumalawo omusango gwa komanda. kakati owekitiibwa Kyagulanyi yonna gy'oli muganda wange oba oyagala oba toyagala nze olina okuneetondera. Amaanyi gange nateekamu mu kubaga documenti eyo obudde bwe nateekamu okugifuula an authentic document on behalf of the National Unity Platform. Oyagala credit egende mu nga njagala tuyugumye gavumenti oludda oluvuganya olukute speaker amavumbavumba nekigaana nabo ne baplayinga ne jjajja ate ne bakurashinga muze kati tayinza kusigala nga aclaiminga moral authority ku ludda oluvuganya tekisoboka. Nze mbalaba bali nabo bakola statement kati boogera ku era tezivaayo. Ekyomukisa omulungi ekyomukisa kiba kyalina kiri eki nti traditional media temanyi kyakukola ifo kyokumpita nnyonnyole bino ebintu kuba nze ndi authority era bakyali kwabo nowulira nti Ssenyonyi ali mu kwogera ku buli bw'enguzi. Ssenyonyi alina moral authority okwogera ku buli bw'enguzi. Opposition emyaka 2 n'ekitundu application gye nateeka mu Wagigizi office Ssenyonyi yali taliiwo yali mubaka mu parliament alina kyeyakolawo. Ssenyonyi naye yalwana ezize entalo lindako ebyo ate byonna mu ebiri byonna mu birimu eyo document obaddeza nga ze esinga kuwona omukyala obadde ki nsonga 14 nga tunnyonnyola nsonga ku nsonga ozimanyi gwe byonna mu ebiri ebyo talina byeyayogera jjukira yabyogera mu 2022 abireeta luvannyuma. Njagala kubuuza not actually 2023 uyaleetera ebyo ebintu naye nga fe tulwanye n'omukazi mu 2021 ng'ayokya azitowa amasanyazi mangi kati ndaba abantu beeyogezayogeza wano abaagala obwa sipiika babwagala mumanyi gye tujja olutalo luno naye se mmwe abamwenganga ng'akyalina obuyinza mwali basajja mumanyi gye tujja olutalo luno ndaba abantu baleega empale eyo tebatagala natwebuuzaako mumanyi okulwana n'empologoma oba musajja empologoma bamala gagirumba kati bano bamwogerako lwokubanga takyalina buyinza kati bonna basitudde enkundi mbwera abadde abba biki era sibadde bamukutte engalo bwayogera naawe era ebyo mwakabiraba ffe twabiraba. So bateekwa bwana Ssenyonyi Joero, bwana Lubongoya, bwana Katana Benjamin mutegeke public apology, bwana Chairman Nyanzi. Chairman alina ebizibu bye alina ebizibu bye kituufu naye memba wa kakiiko akasembayo okitegedde ubu mutakikola ekyo tugenda kuvaawo bubi nnyo. Bino byemugamba mulinaki muli acceptable mu public tebiriyo tujja balabisa. I demand for public apology man okuva mu NUP kubanga I suffered ne mu kooti ne batatuyamba. Kitegeza babavuga family yange yanoonya akakadde k'essente akabeiro family yange yakaleeta akakadde abantu abambeerawo mu kooti baava kamuli
ekibiina tekyali ng'ekibiina kiri wali Makerere Kavule. Mufumbiro yajja ne yeeyisaawo kaawo n'ayitaayitawo naye nga azze lw'okuba musoga munne. Gwe baatutte. Naye nga talina instruments of power. Nga kazibe za bbeere nazo nga taziina. Nga taziina. Okiwulidde? Wadde balooya. Oba ekibiina tekyategeera nti bagenda kufrontinga mu kkooti. Ate batya? Ate Waiso yajja atya? So I demand public apology man. Kubanga nze omulabe nali mulina ku target. Komanda n'agamba nti tokuba. N'ensaba magazini nyongeremu muyange ne bagaana ogimpa. Kakano mulaba kubi. Kakano mulaba akoze ki ku target yavuddewo atusuddemu n'ekikompola. Tufuna nani? Bad commanders. So bakomando oyagala bakuwa apology. Mu ntalo mugolirawo ne mu modern warfare komanda bwatyo amalira mu court martial. Amalira mu court martial lima kusaaga. I played my part. They never protected me. Kuba bazali kati ndaba bavaayo okwogera. Omukyalo yabaddeyo. Nze sibakkiriza kwogera. Era nze mbawadde weeks 2 eno mate kyatambula. Nze mbawadde weeks 2 baneetonde. Ngambala okuva n'olwaleero. Leero si lwakutaano? Yes. Era 22. Lwateetonda? Lwateetonda eggwanga nja ddibulya kyenazaako. Tiisa gye nze nkubuulidde ebintu by'okuzanyira ku political career z'abantu byalikomye. So bwe bakuyita ku kibiina bo bakunya nti ate wakiwadde oyagala otegula akasente w'omukyala katambika akano biki nkugambye jjukira batukwatanga 5 navaayo 19 Novemba ekitalya otegedde bagana okutwala ekitalya nga bamaze okutwala mu seemu ayimonda yesimu gye twasooka ye mwasookera mwamalayo mmeka 5 nga emboka evuga buli lunaku buli lunaku kumakya n'olweggulo ne tuvaayo ne batutwala mu kooti ne batufuna offensive communication. Kiriza omukyala seemu yagikubiranga direct n'akubira director seemu era bakamanda nga bali ku masimu naye nga nange mpulira we have got him madam. Kiriza bakutrackinga kugambye buli omulimo gwali Anita Among amaanyi gabadde nago mu system ya jjajja ekyamazima jjajja yakozesa obukugu bw'amaanyi nnyo abadde yazimba ekintu yakozesa obukugu bw'amaanyi nnyo okumutebuka obukugu bw'amaanyi nnyo naye abadde agenda mutegula nga director CMI yali ku simu aga tumuyina omusajja tumuyina we have got him nga walaba we bagamba ni Barack Obama nga bafunye Bin Laden. Tumuyina. Kati Barack Obama n'abikira eggwanga. Kakati nange bwenti bwenali kati what is demanding a public apology? Neba nasojje kuwa. Waliwo ekintu ky'osaba nga kizibu. Anti kizibu ki? Ebyo kuwa apology. Kyogamba si bagunjufu. Apology zize nkugamba ekintu kya bugunjufu si bwe kiri. Kati katudisamininga obugunjufu bwabwe. Kubanga ne banagaana okumpa public apology era nakyo kirina consequences zaakyo. Nakyo kirina communication gye kiraga. Consequences. Ekivaamu. Kyovula bano nkugamba nti me I talk power, influence and its consequences. Si bwe nkugamba wano? Kati consequences za failure to apologize before me. Ojja giraba. Because this is politics. Okitegedde? Negirwa. Ngoyogera otiisa kiki? Ate kukanga kutya. Si kukanga. Nze binjogerako mbitegeera. The consequences z'okugaana okukuwa apology. Nene nnyo. Sijja kubeerawo. Nene nnyo okusinga. Okugamba nti we are sorry, comrade. Just gwe koyagala kokka. Bamanyi nti bali mu nsobi. Ekyo nakyo kitegeerekeke. Ate ogende maaso n'ekyokubanja percentage yo. Percentage sigibanja NUP kuba ngamba ogende maaso n'ekiri ekyokubanja percentage yo IG. Ekyo kyo kigwa nfunye sente. Kino nakyo njagadde okubuulira amazima. Kigwa nkoze eki? Ofunye sente. Nfunye sente. Nabyo era banalowooza nti tebampe sente.
Baga tetujja muwa. Ekyo nakyo bale bakije birowoozo byabwe. Balina okubalako percentage yo after declaring. Oba bakola under declaration nze saagala kumanya. Bwe kasofuna percentage yo. Naye nze njagala percentage ne ba whistleblowers bannange. Kubanga twakola ogwaffe. Njala ngade yazimbye capacity banna. Adda agenzo. Mwe nabade yabasinga ndowooza engeri gyaliko ne Dr. Besigye yabirabanga ebyokulwanira babweru. Oyinza obutakikwata. N'asalawo kiyingira. Abadde mukugu. Abadde mukugu. Adde mukugu sebo. Kuba nalabye Andrew Mwenda ngagamba nti ye yennyini yeesitwako n'agenda ewe Nakasero. N'amugamba nti influence gy'ozimbye mu gavumenti ya President Museveni nga nnene, mu judicial oyinayo abantu, mu security oyinayo abantu, parliament ogijjuza ababo, executive yennyini oyinayo abantu, nti influence gy'ozimbye nga nnene. Andrew Mwenda yennyini nga yayogeradde ku UBSAO. N'amugamba nti nze ndiroyo nnyo eri bwa President Museveni sisobola kumukola kintu kyonna era mpuliriza ye. Kitegeeza nti mu bisenge by'amakolero ag'obuyinza eri agenda kubeera. Anti batandikira ku dossier yaffe, document yaffe gye twakuba. Kubanga ezo conversation zonna nazirimu ne ba agent be. Sure. Ayagala bukulu. Toyiwa kintu bigirwa gwoyiwa ekintu weka. Kati bakwita ne basooka ne bagaa nti tukuwa zino tukujjamu. Kuba badde ayagala nnyo okujjamu. Kuzi yali ayagala kukozesa kibuli. Kivula ya applyinga CMY. Tomanyi bagamba balikodinga akatambi mu mbadde yala milioni 10. Mbuzo badde omusaba? Nze mbadde musaba. Mbadde mvuze mmoloka ngenze ku kikomera ntegule. Nga byonna bya bulimba. Kati kye kiseera nzanite saagala na ku simulina ku mutawaana kati. Ikuba gwange nagukola. Oyitawo. So jeno bijirwa. Gwogamba. Tomulina ku buzibu ogugwo gwawedde. Era sigwe manja. Sigwe banja. Ze manja government kati. Ocheged? Manja government. Era bwana government malirize ekikwekweto bakiyise operation maliza ufisadi. Bange mbunye gundi kye yayina naye Magufuli akajambu yinza. Operation maliza ufisadi. Obiwa sente. Naye ikayabye. Ebyo bati ba whistleblower abalala nabo bakola ogwabwe. Nze kyekifaanyi kinali nnina nti nze nywezeza Anita Among. N'omulala anyweza omulala. Omulala anyweza otafiire. Sebo. Alona vilo nzo kuwa mukambo singa kwa Among. Andi kakati ate okambulira mu sente za government za jjajjaawo. Utafiri atala n'okugana na government fetu wajirira sima kubanza. Mwandi badde bulungi. Anti tewaliwo yamutute onu. Mu byama amateeko gamanye gwe. Ogenda fuya kiseera buseera gatuge kiseera ne gakaluba. Ne gakunyweza. Kakati wuno tegakalubye. Nili wangama nti bano tebali mu mateeka bye bakola byonna si bya mateeka. Anti era bimala ne biyiwa mu ki? Mu mateeka. Mu mateeka. Kivola bana kugamba wano nti authoritarian government zikozesa institutions. Okay? Okusuffocatinga ba opponents. Kakati ebitongole by'okwerinda byonna those are institutions. Byebiri mu kukola si byebiri mu operation. Byebiri mu operation. Kati operation olwefuuka legitimate. Efuuka ntuufu. Efuuka ntuufu. Naye nga in the real sense si ntuufu. But absolute dictatorship bayinza n'ogakukuba amasasi. Bagakuba. Bakizuula nti olina ambitions. Bagamukubye speaker bagamukubye. That is absolute dictatorship. Hybrid ekola ngono bwakoze. Mateeka. Yefula ekutwala mu process za mateeka. Naye ng'ogenda kunyigirizibwa. Naye kugamba oli waddembe okwakisesinga looyawo. Webale nnyo. Kale bwalaka ajje bakole searching naye wa. Naye nga ekikulu kiri nti search ejja kgenda mu maaso. Abaserikale be bakuwa baba withdrawings. Fuse civilian. Hybrid dictatorship oba authoritarian regime. Yo ekozesa amateeka. As opposed to the absolute dictatorship. Ne kakati before Anita Mwinga tanabagamba nti avambwa speaker. NUP badde tenaba kuleeta candidate kuba speaker.
kati bwe yabuvuddemu ne tulaba musajjawo ow'ejjinja Paulo Mwiru ng'NUP emulangiridde ku bwa sipiika okujja okwesimba ku bwa sipiika ne baba wagali mukulu nga galaga nti Amongi abadde ne NUP nga boogerezeganya naddala ku nsonga y'obwa sipiika era nga NUP tegenda leeta candidate naye Kasaba mujje yavuddemu mu lwatu nga awandiise ne basalawo baleete ono Paulo Mwiru. NUP nga leading opposition party embeera y'ebyobufuzi egikakatako okuteekawo ekibeerabeera ekya candidate wadde nga bakimanyidde ddala bulungi nnyo nti talina gyakola ki gyalaga era okumanya nti aba talina gyalaga tayinza kuweza na bululu oba bamemba b'ekibiina bennyini nnyini 48 tasobola buweza. No way kisoboka kuba ku Ssemuju yajja nga balina abaka 3 mu yafuna 15. Okitegedde Asumani najja naye Asumani ye kyali kitegeka yali wajjema yekka andi kakati yali opposition gubali bakanyizaako yabuweza obw'ebibiina by'opposition kakati kiki ogamba kati 48 Mwiru bwabufunanga abona kamu 248 abanupu bokka waliwo okulya n'okukombesa wali okyegedde kakati embeera y'ebyobufuzi ebakakatako okuleetayo candidate to pass time okuteekawo ekibeerabeera ekyekyana ekito kati ne diosensi tewali candidate against candidate waki w'NRM. Ate Mawulo omulaba otya? Mawulo ye yaggwa kubanga adda amawulire agatambula mbu avudde Mulesi naye awandiise n'agamba Mulesi akyalimu. Mawulo ye yaggwa yali yakuvumavuma ne Mawulo tikyawosebwa anti tomanyi kati olabika tolaba mupiira naye ffe abalabi b'omupiira bakayimu abaasenu twali tulaba World Cup yali World Cup ya 2010 Zidane alyoka amaliriza omupiira kati France yali ezanya ne Italy France gwezanya ne Italy Zidane ye kapteni wa France bonna basitakwe bali ku kisaawo n'abakuba egoolo ne bagenda mu kasenge mu first half mu dressing room kochi wa Italy n'agamba omusajja bamuyita Marco Materazzi nti gwe kyoba okola beera ku Zidane yeka mulebese omupiira gwe makinga musojje muvume mukwagule okitegedde muteekeko ekibozibozi awo ekinyiiza because is the threat Marco Materazzi ekyo kyeyakola twagenda okumaliriza nga wabaddewo crash etabeerangawo mu mupiira era ffe abawagizi ba Zidane yatukola bubi nnyo yamala bubi yamala bubi akasajja kamugamba ekigambo ekyamunyiiza n'akakuba kye bayita bust n'akakuba omutwe mu kifuba ne kagwa eri katono kaffe bamuwa red card. France neremererwa I think it was 2014 France ne bagikuba equalizer ne bagikuba winning goal Italy negitwalako ekikopo Zidane ne bamuwa red card omupiira n'afuluma era kololo yali tayalinga omupiira nadda mu butendesi okitegedde kakati bakochi abakujjukujju babala omusambi kati ye gino Museveni yakola kubala Anita Amongi namuwagika bamumakinga aba nga bamanyi okola ki okuvuma obulungi namuwagika Mao ng'alabika nga ali legitimate naye nga muvumi nekiri ekikazi kyammwe ekyehoima kyemasini nakyo kisabuka woowe kyogamba ne Mao asobola okuba jjajja nga yamuleeta nga dikoyi ekisa dikoyi obadde ogamba otya gwabadde ogamba nti Mao obwa speaker abutwala nali manya liregiti dikoyi era bwe yamaze okuzannya omuzannyo gwe ne gugwako gwolaba wali wamunyega
akyafumula ebigambo waliwo amwanukula. Kitegeeza jjajja kuva ddaye yali ayagala both even in 2021 n'omukazi yabayitawa Anita Among. Anita abadde lake abadde n'omukisa mu bintu bingi naye ng'ate azanya ne General Museveni. General Museveni ate nga amusingako laaka. Yamusingako laba yamumeze ku luno. Musingako laaka. So byebyo. Nga tutunamaliza njala twogere ku kigambo ky'eddogo mu by'obufuzi. Emboozi eva mu State House eyasooka okutuula before bino nga tegenda babeerawo eraga nti Kadaaga Maama Busoga n'Anita Among mu State House munda beerangirirayo buli omu okuloga munne. Ne ku bye baazuula bano abakola zi search ez'enjawulo era balina eddogo lye baasanga mu makoomo. Mu by'obufuzi mulimu eddogo erifaanana bwe lityo. Abantu balogera ddala. Era nze abawagizi bange bangamba ezimu ku nsonga lwaki sinabakola ki sinaba kuwangula nti nze byeddogo sibyetanira. Nze ne mu kampeyini babingambanga tiimu yange tulogeyo. Ate we najja Kamuli nasanganga ekipande kya munnabyabufuzi naye nga wekiri liringa essabo. Waliwo essabo okusamirira weekuli biki kati okuloga mu byobufuzi mwekuli. Era wali erimu ku byokola bibasanze mu nyumba yaniti mwabaddemu ebifaananyi by'abantu bakola ki baloga. Bantu baloga ndunga yabitunga empiso. Mulimu ekyajjajja Kadaaga Muhoozi Kainerugaba Jeno Talo ne Jeno Talo yaliko katati Talo nga mwagazi Talo buyita wakusaaga. Talo si wa muzannyo. Wakiwulidde abantu bonna kakati ng'ate n'oli gwe yajjako ekifo naye byebimu nga naye era naye nga byebimu era ffe abataloga batusekerera busekerezi. Omusajja asobola owunza abalonzi n'abawunza ddala. Njala okutegeeza nze nalaba eddogo mu kampeyini gye twalimu. Abantu basobola okugenda mu bokisi okulonda ne bavayo nga balonze kandidate wa ddogo. Bamala okulangira kandidate baga kiki kino kye tukoze nga bababisa akatambaala ku maaso. Abamu Ddogo baliyingira na Nnyonyi n'alinnya n'agenda. Ate kakati ffe abava Busoga kiri waasi. Ffe ekyaffe ate kizibu nnyo. Eddogo lingi ewammwe. Ffe waffe ate kizibu nnyo. Nze nkubuulira. Nze kasita chairman wa mu district yafa nga tunatera ogenda mu campaign. Si yafuna accident oyo omusajja. Nemanya nti Kamuli kasi ya muzannyo. Ye waffe kati waliwo omu ku bakandidate gwe twali tuvuganya naye yakola omukolo n'aleeta abalogo 6. Abalogo 6 ku mukolo ogwo buli omu nga specialist mu nsonga za njawulo. Mukugu mu kino. Babatiramu ddala sente ziwera. Empitirivu. Ate oti yawangula kati ate yatuwangula kati ate yisene budget y'abalogo yokka yali ekumala okuva mu bwavu. Budget y'abalogo abalina okukola omulimu ogwo yali ekumala okuva mu bwavu. Kakati eddogo it's a big component naye nga teri proven because byakwekweka. Nate bangambu jjajja atya nnyo eddogo okusinga okugamba nti ogenze kusaba eri Katonda. Ate kati golowooza lwaki Anita yamusemberera nnyo n'amutegeera yagiramu eyo teeke. Yagiramu eyo teeke anti ng'azuulira jjajja abalogo abapya. Nga bazuula wa teesowa. Teteeza eyo. Ng'agamba nnyina ono mukugu. Bakugu bali bamalayo jjajja namu acceptinga kubanga naye tanyooma bintu ye. Ate ebyo bya abiteekamu amaanyi. Abiteekamu ddala amaanyi. Era n'amutegeera n'amufuula muntu we. Ndowooza Kasaya mwetolodde bw'ati n'alaba nga naye ono kamufulumye nga bukyali. Kasaya amaze okufuna bano n'abatinitini. Nze Kasaya ngamba nti jjajja baamugamba mbu Lumonde yayogedde n'abagamba musime ebikata byonna Lumonde mujje mu munne. Yasindikayo tata ya SFC. Kusima Lumonde. Omusiri gw'alale bagusimulawo. Naye nga bamugamba nti yayogedde. Lumonde yayogedde nti ogenda kuvaako. Jjajja omuyita wa kusaaga.
kubanze buli mulaba nga nyumya emboozi z'olutalo ayina obukwakkulizo bwayogera batugamba tetulya nsujju nga tugenda okugenda wano ate akulembera olutalo osooka obuuke kano akantu oddemu obuuke kano deni tutambule nemanyi ono omusajja ku kigambo ky'eddogo alayika akikiririzaamu nnyo eddogo ku lukalu lwa Afrika mweriri naye ze mbadde nkyaligaanye naye kyovulaba abantu bange baŋŋamba tojja kuwangula kalulu nga tologa naye mbagamba mugira mulekayo kubanga nalabye chairman wa district yafudde chairman wa NRM ekayunga Mwami Kalangwa yafudde ngera ne family ye yogera nti an accident za buli gera zabaddemu eddogo driver tayina kye yabadde ono gwe yabadde naye tayina kye yabadde naye ono dakika 2 nga amazunga afudde abantu baloga naddala kasita weefuula kabejja mulimu omuntu akubala embiriizi ne kakadde kabeereyo naye sibu nga tekana kikanyika akubala embiriizi n'akujja mu bulamu bw'ensi bye nkubuulira kisobokera ddala bulungi nnyo naye kalanga ku ntalo zalwanye ez'amataka ez'ebyobufuzi fe tulwanye naye mu by elections nyingi okitegedde twabeeranga mu by election naye nga ajja ne kapikapu k'amagye kamutambulirako nabba akalulu kyere etutwalagana naye emisinde akoze effujjo lingi naye tayinza kuwona ate obuzibu bwe yafudde ate abantu bamu ne batandika okusanyuka ati nkola yawano era ogimanyi muntu wafa nga abadde wenaremu abanuupu nga basanyuka wafa nga abadde wa nuupu abenaremu nabo batandise okukola ki okusanyuka ekyo twakibalekera kuba ffe tuli bagunjufu family ya Kalangwa ndagirabye abaana be nga bagamba nti wadde mutusekerera tata waffe yafudde naye mujje mulabe ku lumbe kye bayita olumbe ebyo tebirina makulu obutali mu kusonda tebamuziike bamuzise kati biki byanyumya oyo omuwala namulabye ndoza yabadde akosa obusungu omanyi tukimanyi bulungi nnyo nti Kalangwa abadde ne ssente wewe watakimanyi abadde mugagga ddala abadde roodi ddala abadde roodi kennyini ate n'obuyinza nga buyina nga ne bya power nga abiriyo kakati ngitoyinza gamba mujje mulabe ku lumbe olutaliimu kusonda ani agogaye nti twagala kusonda neto munenya obusungu abantu bano bajjonkedde nnyo family yali tegedde butegeezi nti taata agenze mu mbeera etategerekeka fetweterezi kyekyuka naye mbobisa ne operation ezo gisobola tosobola tebamala budde ate abantu balina okujja netubayigiriza ebyobufuzi banna okitegedde balina okujja netubayigiriza ebyobufuzi bamanye okwandolinga issues political issues abo balisirisewo busirisi kati message y'olumba olwo yalibadde endala yandibadde yabano kwekuba mu mutima seeyo mbumu taata waffe mujje mulabe ku lumba olutaliimu kusonda ogiyise embaga nga bageza kubalaga muli baavu bageza kulaga bali muli baavu era mujasigala muli baavu naye ffe sente anti abaavu bakyali balamu kitegeza basinga onaagenza obuzibu obuliwo kati oli ayogeza butamanya ate tewaliwo kintu kibi mu nsi yonna nga obutamanya obutategeera n'obutaba n'amagezi bye bisinga okuba ebyobulabe mu nsi yonna kati byonna bayogeza butamanya nga tebategeera n'amagezi bakozeseza matono mulimu ekintu kyoleka nekiyitawo Kalangwa tabadde mulungi nnyo ge mazima si abadde omuntu w'abantu titadde mulungi nnyo kiri awo nze nganzi yali abaddeko mu kalulu naye ng'akabba kiri kusaaga n'okusaaga ng'alina n'obuyinza obutta ne batamugambako ebyo byokufumba fayire enfumba ebyo nga kafulu omanyi mu mateeka tugamba when you come to seek justice you have to come with clean hands bobo oyagala obwenkanya olina okuba nga naawe oli muyonjo olina okujja nengali nnyonjo era kiriko omusango mulamba ate nga gwa mukama waffe nanyini university ya KIU
Ozi yani ya Basajja balaba. Basajja balaba. Basajja balaba versus Attorney General. Authority weri namba yagenda awaabe nga yagala justice, ayagala compensation. Naye bagenda omupepeta bwe bati nga yawagikamu court order enchupule. Justice. Nga tuli clean. So lecturer abasomesa kuna nyini university. It's a reference. It's a valid reference. Nakiwulidde. Kati Karango naye obulamu adanye olabunyole. Baleme kulooza nti adde malayika. Nali nga bamwogerako ng'omuntu. Ayambye abantu omukakamu akoledde eggwanga lye n'ekibiina kye. Kituufu ekyo bebale nnyo bebalire ddala. What about the other side of the story? Okitegedde? Yettaka simanya biki. Kulira abasinga babyogera ttaka bya bufuzi. Naye tujja kweyongerako. Kale Jeno Bijirwa tugenda kukoma wano olwaleero. Ye ndowooza Manda balonda speaker. Bwe balonda speaker, president ajja kubalonda cabinet. Bangambe mbone ba minister tebava ku basawo Baganda. Bagalo kwa minister. Basawo Baganda bala bali mu bishop, bali okusaba tekugwa mu maka gaabwe. Ni president Museveni ngalabi abamusindikira eddogo lunaku babanga bameka. Bayitirivu nnyo. Okumuwunza nti awonge wanene linnya baditeeke wane. Yes. Abantu bagenda kubasawo kunoonya appointment ye. Baloga muloge. Nero kuba naye alabika eririye. Ery'amaanyi. Ery'amaanyi yagwadde eddalu. Emyaka ana nga gwoli. Ate abantu nga bakola ebyo. Kale tugenda kukoma wano olwaleero ne Jeno Bijirwa Moses. Tutambulidde ku mikutu ebiri MS Media ne Jeno Bijirwa Moses. Akuume atakuumira mpeera.